Abantu babiri be baali bavuganya ku kifo kya ssentebe w'ekyalo Rentale mu ggombolola y'e Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo okulirawo Ben Kamya eyeesimbawo nga Namunigina ne Mwesigye Livingstone. Olwaleero abatuuze balaze obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti balaba ennaku akakiiko k'ebyokulonda ze kaateekawo okuddamu okulonda mu byalo ebitaalonda ziggwaayo kwe kukwata ebipande ebibadde biwandiikiddwako ebigambo nti twagala bwenkanya mu kalulu kaffe. Kyamazima ekyalo kino kyasigalidde tekyalonze naye ng'ekyalo tulina obulumi bungi olw'okwekubira enduulu mu ofiisi z'abe byokulonda ne tuba nga tetudiddwamu. Tetumanyi ffe tetuli bannayuganda. Era kino nsaba akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kategekera akalulu akalala tuddemu tulonde obukulembeze obwo obwenkanya twerondera betwesimudde. Abatuuze balaze obulumi bwe bayitamu singa tebalonda kalulu kano omuli obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu kino. Mpulira ennaku, mpulira ekizibu, noonya ne gye naalaga nga sirabayo. Noonya ne gye naalaga nga sirabayo. Kubanga ekyoyina nekyotunda tebajja kukigula okuggyako okukulisiza ku ntoli ze tuliko. Kubanga tubadde mu buzibu, tubadde mu kubonaabona, talina kyatukoledde, talina kyatugasiza, ali awo omusajja atubonyaabonya bubonyaabonya okulya enguzi kwe kulya enguzi. Chairman Kamya tulina n'obulumi atusindikira ne message najja n'atuleetera abantu ne batutiisatiisa twali tusaba tulonda omuntu waffe gwe tusuubira jjo kutuweereza obuweereza obulungi basse twali tubasaba. Bano bagamba nti okulonda okwaliwo gye buvuddeko beesunga akalulu nga bafumba n'emmere okwekulisa wabula nti tekyasoboka ekyaviiramu n'abamu okukubwa pressure. Nali neefumbidde akamere kange akalungi k'olwo naye akamere kannema okulya kubanga nali nina ennaku natuuka ewaka n'enkaaba n'amaziga n'empulya ne pulensa zinkubye olw'okuba nti saafuna bwenkanya. Ye nalumwa kwolwo saalya saanywa olw'obulumi bwe twali tuyina olw'omunakani LC waffe embeera gyatuyisizaamu. Abatuuze baagala balonde ssentebe waabwe gwe bawuliriramu emirembe nga balumiriza Kamya Lawben abaddeko nga ssentebe okubatulugunya. Bano nti ekisinga okubaluma kwe kubanga bawulira amaloboozi nti okulonda kwaggwa dda nga nti Kamya ye ssentebe waabwe omuggya era nti gwe baalonda ne beewunya ng'ate okulonda kwayiika nga buli omu alaba. Ate yakulaga nti ye yaliko yafuga ate nga ffe tetwamulonda. Ekyo mukimanyi tugenda kuba ne sitampu 2 ku kyalo tubeera n'eyaffe nabali abaagala enguzi babe n'eyaabwe naye nga tulina NRM yaffe kuba gye tweyagaza. Omu ku beesimbyewo munna NRM Livingstone Mwesigye ayagala okulonda kuddibwemu mu bwangu ddala basobole okufuna obwenkanya. Akalu kaddibwemu tufune obwenkanya, akalu tetwalonda kaddibwemu tufune obwenkanya, ekyalo kisobole okutambula obulungi ne gavumenti efune obuweereza okuva ku kyalo. Naye bwe kibanga si kyekyo n'obuweereza bwaffe no ku gavumenti wansi tebugenda kulabika. Tugezezzaako okunoonya Kamya abeeko ne kyayogera ku bye bamulumiriza wabula tetusobodde kumufuna. Akulira ebyokulonda e Lwengo Peace Kyogabirwe asabye abatuuze okubeera bakkakkamu balindirire ebinaava ewatwala akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Simon Byabakama nti kuba okwemulugunya kwabwe kwatuuka dda mu woofiisi ye. Twafuna ebyalo 3 ebyali tebirina results. Bavaamu nga bawaddewo emivuyo oba results ezimu zasinga ku bandi abali registered voters ne tubuddamu bo bwalina okuddibwamu because twalina okufuna omuntu eyayitawo. Naye kati waliwo bano abafuna results ng'okulonda kwaliwo ne bafuna results naye ne batafuna ki ne batamatira kati abo baleese complaints zaabwe oba okwemulugunya kwabwe wano mu office. Ne tubagamba nti bo balinde because wajja kubeerawo okunoonyereza okwo bwe kunaasangibwa nti kutuufu nga bwe bayogedde nti waliwo embeera emu oba endala eyalemeseza akalulu okulonda okwaleetawo obutali bwenkanya akalulu kagenda kuddibwamu. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.